Jacob Maxson Oboth amanyiddwa ennyo nga Jacob Oboth nga yawanduddwako eddusu ng'omukubiza w'olukiiko lw'eggwanga ow'ekkumi okuva eggwanga lwe yafuna obwetwaze yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna 1971. Ono munnamateeka omukukunavu okusingira ddala mu nsonga z'ettaka n'obusika era munnabyabufuzi ate erya ntama. Oboth ye mubaka omulondo wa West Budama County mu kibiina ki NRM. Watuukidde okuteekebwamu obwesige buno nga ye minisita omubeezi ow'ebyokwerinda ono era ye ssentebe w'akakiiko ka Parliament ku nsonga z'amateeka n'enzirukanya ya Parliament Legal and Parliamentary Affairs Committee. So ng'eri olw'obukugu bwe n'akakiiko k'amateeka n'empisa kw'ossa n'ak'ebyobugagga obw'ensibo bonna abadde abukubiriza buteddiriza. Oboth mwana nzaalwa ya disitulikiti ey'e mu buvanjuba bw'eggwanga olw'okuba ng'eddiini esibuka waka musajja mukristaayo mukkakkamu ebitagambika ateegulumiza awabakama ab'ekitiibwa era olw'embeera ze mu buto yakola emirimu miyitirivu nnyo nga yakimako n'amazzi ku kyalo ng'anoonya ekikumi. Emisomo gye yagitandikira ku Muwafu Primary School, senior yagisomera ku St. Denis Ssebuggwawo Secondary School era okusoma okutuuka wano kali katubagiro ng'azina n'ow'enkufu kyokka nga mukama bw'ateerabira banaku be lumu abaayitaayita ku nguudo z'ettololo ng'agobeddwa ku ssomero olw'ebisale by'essomero waliwo bazira kisaba misani abaamukwata ku mukono bwe baali bazze okubuulira enjiri mu bitundu by'eyo. Akaseera ke yamala n'abamisani bano kaali kazibu anti omulimu gwe baamuwa okukola gwali gwa kukuuma sitowa yaabwe kw'ossa emirimu gyalejjalejja emirala okusobola okwegatta ku mutendera gwa A-level. Oluvannyuma lw'eddaala lino Oboth yeegatta ku ssettendekero wa Makerere mu 1997 gye yava ne diguli mu mateeka mu 2001 kyokka era n'afunayo ne ka certificate ku Uganda Management Institute akayambako mu kuddukanya emirimu oba management certificate. Okwongera okuguka mu mateeka mu 2004 yasoma n'afunayo certificate 2 okuva ku International Development Organization emu ng'eri ku nsonga za busika na ttaka endala public procurement. Era mu mateeka Oboth yafuna diguli ey'okubiri mu election and cyber law okuva mu University of Minnesota. Nga maze diguli ye mu mateeka Oboth yaweerezaako eggwanga ng'omumyuka wa ssabawoleza wa gavumenti eya Tiang Odolo Cultural Institution. Ono era yakolako nga munnamateeka wa minisitule y'obwenkanya n'ensonga z'amateeka yaliko omuwabi wa gavumenti mu Mbale Regional Office olwo nno nga tannagenda kweyongerayo ku misomo mu University of Minnesota. Ng'akomyewo okwabwe mu 2007 Oboth agenda mu maaso n'emirimu gye egya gavumenti okutuuka mu 2010 lwe yeesogga omuzannyo gw'ebyobufuzi. Bw'era emitala w'amayanja Oboth yakolayo emikwano egiwera egyamuyambako okukola projects ez'enjawulo mu kitundu gy'ava. Embeera eno yamusembereza nnyo abawejjera abawera n'abakwata ku mukono era bwe yatuukira okwesimba ku kifo ky'obukulembeze okuwangula akalulu kwali kusindika asitamye. Oboth yasooka kulondebwa nga mubaka wa Budama South mu 2011 bwe yawangula eyali minisita omubeezi ow'abakozi Dr. Emmanuel Otal. Ekifo kye kimu yakiwangula ne mu kulonda okwa 2016. Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde nga 15 omwezi ogwokutaano 2006 omuduumizi w'eggye lya ggwanga era mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Muhoozi Kainerugaba n'abalala bwe bali mu kisinde ki Patriotic League of Uganda PLU balonda Oboth ku ntebe y'obwa sipiika wa Parliament oluvannyuma lw'okujja obwesige mu sipiika abaddeko Anita Among. Bino byatandika ng'ebyolusaago okutuuka ku Lwomukaaga nga 23 ogwokutaano omwaka guno olukiiko lwa NRM olw'oku ntikko SEC lwe lwakakasa Oboth ng'agenda okukwatira ekibiina bendera okuvuganya ku bwa sipiika wa Parliament ey'e12 ng'olwaleero lwalondeddwa mu bujjuvu n'ababaka ba Parliament. Priska Namulema agaffeeyo ku Spark TV. So the first step is that